Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Alright, Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli ate kusinzira ogenda maaso n'okubeera nga otugoberera ewuwonna woli wosinzirira tugamba nti no ffe tuwewaayo okubeera nga tukuweereza okusinzirira ddala woli mu comfort zone yo ate ne tukutuusaako amawulire n'emboozi ez'enjawulo gwe nno munnayuganda agenda maaso n'okubeera nga otugoberera olunaku olwaleero Mathias Mpuuga Nsamba ate era akomyewo mu mawulire nga munywanyi we Nfanfe Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo nno n'abyegana n'agamba nti nze ne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu tuli ba mukwano Nfanfe era mpaawo kintu kiyinza kubeera nga kitwawula. Jjukira nti saga y'okubeera nga Mpuuga ne bakomishona banne begabanya 1.7 billion yaleetawo enjawukana mu kibiina kya National Unity Platform. Kakati nno olwaleero Charles Peter Mayiga kamala byonna avuddeyo n'akawangamula n'agamba nti n'ekyo Mpuuga kye yakola ate bwe tutunuulira mu mbeera ez'obuntu si kirungi yadde akamu n'akeddagala era oba oliawo Kyagulanyi kye yakola kyekyali ekituufu ekyokubeera nga akola. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyewaggulu vidiyo eno sooka ogimpere omuliro eyo nno ntegeeza ka like mwattu bw'onaagiwa ka like ejabanga etambula misinde etuuke ku buli muntu ali eyo. Kakati nina vidiyo wano ze ngenda okubeera nga ankuwa olabe ebigambo bya Charles Peter Mayiga. Kyokka nno ne Ssaabasajja Kabaka agenze maaso n'okubeera nga akikoonamu sitampu. Jjukira nti Kyagulanyi mubanda wa Kabaka Bobi Wine okumala ebbanga erisoba myaka 25 gye tukubye amabega nga y'omu ku basajja abavubuka mpagirwaga naddala mu Bwakabaka bwa kuno era ababwagala ennyo nnyini ddala. Kakati nno ebimu ku bikonge mu Bwakabaka bwa Buganda bivuddeyo nno ne beebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga okutangaaza n'okulaga oboolyawo nti ali wamu ne Kyagulanyi Ssentamu. Nkusabye nti gwe naatannatwegatako nkusaba osubscribing onyige notification bell okaje mu personalize okateeke mu all ate era video gimpereka like wama tutambule buterevu nnyo nnyini ddala. Ayagala olanga naffe simu zaffe weziryawo wansi ku screen tukubireko ensonga tujja sobola zikwasaganya buterevu. Kansooke nkuwe video eno ate banywanyi tweyongereyo. Njagala n'okutegeeza munnaffe mwami Bobi Wine tineesunga nnyo okujja mu ghetto okulaba. Mami honorable gambye otya ayovuka agambye atya ne Kabaka wange agambye atya banange guno gwe gubye guli muno olupaliamenti sirimba guno gwe gubye guli muno olupaliamenti kulya banyumiza olunaku lwesiyerabira banyumiza olutalo mu paliamenti lwali mu kuteesa mu paliamenti netulondebwa obusajja obumanyiteke naye lwasanga naffe tumanyiteke tuzifunya naffe netuzifunya tutulaga naffe netubalaga tutamaye naffe musajja mwe mwansamba naye moga Katonda mugulu nga mwanjoga singa mwali temwansamba nandibadde wakabi naye musajja mwe mwansamba naye moga Katonda nange nabusamba. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kubalaba eyali Bobi tosobola kumutegeera nekenyini teyetegeera kanyudde bicepe yafuukana
ngeyali komanda wamwe yamusobera yayiga ulya ngeyali komanda wamwe yamusobera yayiga n'okunywa kabanga ulya nekayo ulya nga nekayo wamwe yamusobera yayiga n'okunywa kaveera ulya nga ndine kabaka wange ali mu lubiri ali mu pozi ye bannange kimpa essanyu lingi nnyo okumalako omwaka nga tulina mmwe abasajja ba kabaka n'abazaana ba kabaka abaana ba Buganda mwenna nga tuli mu maaso ga Ssaabasajja kabaka waffe kyakabi nnyo mwekubireko mu ngalo bannange mukuliko omwaka mugukulikire ddala. Ku bavubuka ba Buganda toyinza kubuusa maaso His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo nno yemu ku ezo performance yasembayo okubeera nga ate oba oliawo akola naddala wali eri Emmengo mu kubeera nga baggulawo omwaka mu nkuuka. Essanyu lya Ssaabasajja Kabaka lyalaga eri omuvubuka ono His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mwattu byeyoleka bulungi. Kakati njagala nkutuwale buterevu ku bigambo bya musajja mukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Ono nno yategeezezza n'agamba nti banywenye ensonga ya Mathias Mpuuga Nsamba twetaaga tugikwate kannabwala ate nabwegendereza newankubadde nti bonna baana ba Buganda naye ate waliwo ekintu kye tulina okutunulamu nga mu mpisa ez'obuntu ate oba oliawo si kirungi. Nina vidiyo awo ate etiisaamuko gye ngenda okubeera nga nkuwa wabula njagala nsooke mmala okubeera nga nkuwa eno ate nabyo ogende maaso n'okubeera nga ensonga zino eno ozitegeera wabula nkusaba n'obwombefu bw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpere like munywanye etambulire ddala etuuke ne ku oyo omulala eyandyetaaze ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna nzeddeni ku Beyond the Newsroom gwe mukutu kw'osanga ensonga semasonga eziringa eno. Yogera bera mwerufu yogera ku Mpuuga ne Bobi Wine Kyagulanyi ndoza byoliko ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byoliko ebyo simanyi ndowooza bulowooza nyinza okuba ndi mukyalo ekyo ndoza kyoliko bye tuwulira baga nti bamwerufu olina saidi kuweekubidde nnyo kwaba babiri bino obiwulira bikuyisa bitya bateekwa abantu okubaako kye boogera. Adamu Katikkiro muntu munene ako ge mazima bulijjo abantu baagala okulaba gyagwa ekyo kibaawo kiringa bw'ogamba nti nsonga ya Busiraamu omulangira Nakibinge akyogerako ki kuba munene ekyenkanidde awo mu Busiraamu naye siina kyekubiira mpozi abantu bayinza okwogera bwe batyo olw'okuba Mpuuga nyinza ga Mpuuga nze namutwala Emmengo naye n'onaleba Kyagulanyi twamanyiganya ddala tanabagenda mu byabufuzi dda nnyo anti nali minisita w'abavubuka kati abavubuka abo nga abo abaali mu kisaawe kino ekyokusanyusa nga bwe yali nga mbeera nabo nnyo okubazzaamu amaanyi era bwe yakola embaga ne bwe wamubuuziza bwe yakola embaga n'atampita yagamba simanyi kyamutoko nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo nemugamba nti gwe oyinza nga n'essimu zange azirina nga tuwogera ku ssimu bulijjo ebintu ebirala bingi nemugamba oyinza otya okunneerabira ng'owasa omukyalo oyo babi mu bantu bonna bonna nze golabye nsonyiwa mukama wange oba kaadi twaziweerezaawo oba biki tumanyiganye kuva dda ne Bobi Wine bonna bantu bange enjawulo yokka mpoza abantu gye balaba bano ngeri gye bali kakati bali katuuti ensi batunuulira ebintu mubikutte mutya mwembi kakati tebasobola kufuna butakkaanya ndowooza abantu abamu bali balowooza ekiboogeza ekyo anti bino ebya honorable Mathias Mpuuga commissioner simanyi babawadde akasiimo biki ng'abantu bansuubira nti nja kuvaayo bannange obuzibu bwa parliament buli awo ezo sente ze baabawa bagamba baziisa
mu mbalirira ya parliament mweziri baziteka mbo bennyini ababaka oba tibabisoma simanyi n'obusiimo naye ekyo si kyekikulu omuntu alumirwa eggwanga wetwogerera kati yandibadde yeraliikirira obungi bwa BMP. Ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti ye ne Kyagulanyi ne ku ssimu banyumya boogera bulungi era tebalina buzibu bwonna wabula binene ebyogerwa nti balina obutakukwatagana mwattu ebyo babijwetekako babibajwetekako bujwetesi kubasibako matu ga mbuzi kubalisanga agamba nti ne ku mbaga ya Kyagulanyi mwattu yamuvunaana omusango gw'amaanyi obutamuyita nga ye munywanyiwe kubeerawo wabula ate era n'ensonga za Mathias Mpuuga n'azunzika bwe mutyo kati mwabadde bagamba nti Kyagulanyi obwakabaka bwamuvaamu nti obwakabaka tebumwagala wamma nkusaba olabe vidiyo eno omanye nti Kyagulanyi yaani omutuufu era ayimiridde luddawa. Enkolagana yo n'emmengo eri etya ndaawo eyita mubanda wa kabaka seyita ndi mubanda wa kabaka akwenyumirizaamu nnyo atera okukusindika ku assignments nani kabaka Ssaabasajja kabaka teetaaga tusindika buvunanyizibwa bwaffe bwenzuukuka ku makya ng'omuganda kinkakatako okulaba nga Buganda eri bulungi sisobola kola buli kimu naye kyensobola okukola naddala okuyita mu nnyimba zange naki nja kikola era buli omu mukubiriza akikole nfuna bulungi tukwatibwako tetulina attachment just ku Mengo oyinza n'okuba omuganda nomala ng'onowangala emyaka 10 naye nga totuuseeko Mengo si wali Buganda eri buli wamu mu buli kitundu kya Buganda Buganda ali mu ggwe ng'omuganda ofuna bulungi Buganda gyali e Bulaaya Buganda eri everywhere buli muganda watambula agenda n'Obuganda ofuna bulungi so ekyo kirimu ffe kinkakatako bukakasi okuweereza of course mpulira bulungi nnyo Ssaabasajja n'asiima emirimu gyange nampitako ku mukolo ng'ogwo mpulira bulungi nnyo nga wow okitegeera okikola nga vunanyizibwa bwo ate n'osanga nga n'abakulu basiimi wabayo emikolo embuga obeera ku mwanjaawo mwana bampita n'envimba Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine onanno mu bakulembeze wanjawulo era kwaba abantu abatunuulizi b'ensonga ab'omonda bamukuba mu ttooki ekyamazima ne bagamba nti omusajja ono wanjawulo engeri Kyagulanyi gyayanukulamu ebibuuzo n'engeri gyayagala obwakabaka ku mutima gwe mpaawo kisobola kujja ne kimwawukanya ku Buganda era babongeesa ebigambo ebiringa ebyo ekituufu kiri nti banywanyi muli mu kumalaga mu bulago kakati nno njagala nkuwe vidiyo eno ng'eyali vice president w'eggwanga lyattu Uganda Gilbert Bukenya akunnyonnyola butya Kyagulanyi Sentamu Robert bwali omusajja omuvumu ennyo era omusajja nantawunyikamu omusajja ateerya ntama era agamba bwe kataligirya Kyagulanyi yajja okubeera omukulembeze wa Uganda akyasingidde ddala okubeera ow'embavu. Kano ke Kyagulanyi kano okalabamu eriiso ng'okakulembeze nga kannabyabufuzi ng'akafuzi ng'omukulembeze ow'abantu ate omugumu okijjako ki gwe senga ndeeta nemulu ne baawe sasaawo misinde gyedduka wekokera ddala mu gundi nekobola wakakuba sasaawo neritakakwata enkya kayambala bikooti bino na bikufiira nekaddayo sirabangayo Muganda ku ssaawa eno ey'abaana abato mumalirivu bw'atyo nga Kyagulanyi alina leadership naye ngenda nempulira buno buli ku Facebook buno social media bwe bujja okwonoona abantu abandibadde abakulembeze okukulembera anywa njaga bwe nkulaba gwe atanywa njaga walyanga ki kati oli bwe yanywa enjaga ginywe what's the problem? That is not our business. Yes, it's not your business. Obulumpeniza obwo ate businga kubeera wano waffe mu Buganda owanti lwakuba oba bwakuba bwavu bwe buli bwewayogeddeko obutunzi omwoyo bwobwavu obw'ekika ekyo si butuufu njagala butandike kweyogerako bwokka. Robert Kyagulanyi Sentamu okusinziira ku Sir Gilbert Bukenya annyonnyola agamba nti omuvubuka
si wa bulijjo era muntu wa njawulo nnyo. Kaakati nno ewava okubongesebwa ebigambo ebigamba nti Kyagulanyi ne Buganda tebakwatagana oba tebalinnya mu kimu, bye bimu ku ezo ensonga za Kabaka ze yali atwaliddwa okujjanjabibwa nga mpaawo n'omwamanyiwa waali. Kyagulanyi n'agamba nti tuvunaanyizibwa ffenna okubanja Ssaabasajja n'okumanya wa Kabaka waffe waali. Njagala nkujjukiza ebintu bino ate era nga bwe nkuterako obujulizi bwa vidiyo ogende mu maaso n'okubeera nga olaba ensonga, wabula nkujjukiza nti vidiyo eno bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ate eri omuntu omulala yenna ali eyo, ate era naawe mu comment section tusobola okubeera nga tunyumyamu mpola mpola. Tusabire Kabaka waffe, manyi nti mu ensonga eno eri sensitive kubanga waliwo n'abagezaako ate ekibooninga agamba nti aggwe tolina buyinza twogera ku nsonga zikwata ku Ssaabasajja. Kabaka waffe ffenna Uganda. So njagala nnyo okubazzaamu amaanyi, temulekerawo kufaayo ku nsonga z'abeene, temulekerawo okukwatibwako. Naye bwe muba mwogera naddala ababeera ku social media mwogere mu ngeri ebaweesa ekitiibwa, mu ngeri etuweesa ekitiibwa ng'eggwanga, kuba ensi yonna yonna etunudde bano bahandolinga batya ensonga eno. Mwewala olulimi oluvoola, mwewala olulimi olukkakkanya, naye temukkiriza muntu yenna basirisa. Mwewale olulimi oluvoola, mwewale olulimi olukkakkanya, naye ate wabula temukkiriza muntu yenna kubakkakkanya oba kubalemesa kubanja na kumanya bulamu bwa Kabaka bwe buli. Omuntu afaayo ennyo okumanya ku bulamu bwo nga bwe buli, kitegeeza oyo ye munnoowo ddala era akwagalira ddala. Ako nno kali kabonero akoleka butereevu butya Kyagulanyi Ssentamu bw'ayagalamu Ssaabasajja Kabaka. Kaakati gwe nno munywanyi abadde yeebuuza ensonga, ndowooza ozifunye. Kati kankuweeyo ku bumu ku kadde akakyasinza okubaako essanyu emmengo nga Kyagulanyi Ssentamu akyaddeko eri beene. Nachi dance akamanyi Abi taxi way. Olabika konga nange omuntu enaku gye ndabe musiitetendwa naye kutoba nnyo nange mbeewo omulimu gw'ekikoze teguliyo wadde ng'emyaka gikyali mivubuka banange bangi nalaba abajera nembakwatako nabo baveeyo kati be banfudde emboozi buli kyembi buli kalungi ke nfuna kabanyiisa olya naye nkejje nkalirire nomabika lulya fula erinnya ekizaaca nakoleranga bannange ekizaaca nakoleranga bannange ate weewuunya singira ddala okuba obubi naye nze wendi Mukama yampa ab'entugo bange naye sifaayo bagambye wendi ate sigenda emukomya ebigambo mubeeko bantu let me tell them give it to me one time. Kirisha Tukongeleyo. Pulia. Buli omu aba n'omukisa gwe obulamu obugozi gwe gwange ate buli omu ali akutuyeze atakoze eno kulya gwe toli balemu otunulira be twakola ne bado otunulira be twalemwa balemu otunulira be twajuna ne bado otunulira be twasoma oba obubi tewali akulaba olutereramu ne bakulaba otambuliza ebigere nga basa kamotoka nti weeraga balinga basanyukira amazika gange buli mbonaabonange masanyu gabe bakubye nnyo okulaba nga ne mwezi eno wadenga naye nze wendi Mukama yampa ab'entugo bange naye sifaayo bagambye wende ate sigenda emukomya
bantu nawe ubeho nange mbeho nawe ubeho bena tube tell me to them give it to me one time. Nozane bwetulekerawo ako kamalako mwaka. Okay, mbere easy. Okay, dance. This is a message to the government expressing exactly what twakoye ebinyigiriza obulamu bwaffe. Ani alina akatambala bw'oba olina akatambala kawanike yonna langi gy'oyagala oba ya kyenvu oba myufu oba ya green wanika mu bbanga oba ku mukono gwo n'akatambala buti kala yonna ey'akatambala giwube langi yonna ey'akatambala giwube wadde ya yero akatambala kawube wadde ka bululu akatambala kawube wadde ka kyenvu akatambala kawube. Ako ke kamu ku obwo obuseera obwali obw'essanyu ennyo e Bulange e Mengo nkuuka ya 2018 era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yemu kwezi yasembayo okubeera nga performing okuva nga okutuusa kati okuviira ddala wali eri bwe bamugaanira okuddamu okukola ekivulu kyonna kuva 2019 mpaka na kakati wetuli 2024. Mbagaliza byemunjagaleza banywanyi kambasiibulire wano ate ensonga bwe zityo bwe zitambudde. Nsigadde nzeddeni Beyond the Newsroom, liking a video ogisharing commenting ate tumanye endowooza yo ate era osubscribing ku mukoto guno. Mbagaliza byemunjagaleza tusinkane. Mungu abankuumire baana ba taata. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.